Ne waliyo ebitagenda bulungi ekyewunyisa nayo ekibiina ekimu nabo ne batabukira eyo mu byempuliziganya okuvumaŋŋana okuwayirizigana oli n'awayiza munne ekintu ekyamaanyi obutemu obubbi batya kuwandika ku bubbi bwa sente naye tulina n'ekibba ttaka nyo zibandikira n'ekyapa kisayiningiddwa abakungu b'eby'omu ttaka ne baregister trustees ng'ekifaananyi ekyafu ekiri ekyafrika genda oleka kuliko ate omulala atali wano ne kikkirizibwa oli ne bamu ettaka mu ngeri emu oba endala omukama yakkiriza obulwadde buno okubeerawo ndowooza aliko kye yagenderera tujjukire nti waatali tutuliko bwe tuli okweyisa obulungi obukambwe oluusi obulabwa mu mbeera ezayizimu bannange weebuuze kino nkikola ku lwa katondansi yange oba lwakwagala ono bakwagala oli mbakubira omulanga tukwate ebiragiro bya katonda tujjubire amasakalamentu ate tunyweze amaka gaffe kati mwe abakuba abalala emiggo obakuba ku lwa katondansi yo abafumita bannaabwe ebisu tubafumita ku lwa katondansi tiredda okutuuka ku mazuuka g'omwaka guno ate n'okubagaliza emikisa gya katonda bannange emaanyi gaffe ng'abakristu senga yesu yakola byonna bye yakola n'alemera mu ntaana twali badde wano kakati tetwandi badde naye olw'okuba teyasigala mu ntaana okuzuukira kwe bannange kutuwa amaanyi ne kutuwa n'essuubi tyoba olaba nti bwe tufiirwa tusigala tulina essuubi nti otazikiridde n'ajja kukola ki ajja kudda abantu abawerako naddala mu budde buno obwaki mu budde buno obwa covid siriikiremu abantu abo bonna abafudde ku mitendera gyonna mu Uganda ne mu nsi yonna tubakwasa omukama ab'ekimmulo eky'emirembe. In the book of Revelation, chapter 14, verse 13, then I heard a voice from heaven say, write this, blessed are the dead who die in the Lord from now on. Yes, says the Spirit, they will rest from their labor, for their deeds. Ssaabasumba Dr. Cyprian Kizitulwanga yakakasibwa nti afudde ewuwe mu maka ge ssaawa zaali 3:08 ez'okumakya ku lw'omukaaga ga 3 April 2021 ng'eyakola kino yamukakasa nti awummudde yali Dr. Sekitoleko Kamwakoogera nga z'omu ku basawo abadde bajjanjaba Ssaabasumba era nze nasooka okuyitibwa nga bamuzudde saali wala nnyo nali waka kyantwalira eddakiika 5 mutuukako. Postmortem yakolebwa mu ddwaliro ekkulu ery'e Mulago ng'abakugu baali 4 abaagikola abaasabibwa okugikola. Abaaliwo mu postmortem mwalimu abasigire 2 okuva mu famire ate n'abasawo 2 abaasabibwa Kereziya okubaawo ng'ekintu kino kikolebwa. Omubiri gwa Ssaabasumba bwe gwekebejjebwa obulungi ennyo era mu kitiibwa, ensonga eyamuviirako okufa yazuuka. Oluusi tukebera abantu ne tutazuula nsonga naye kye tugamba nti yazuuka.
era ekyaviirako Ssaabasumba okufa nkyogera mu lulimi olw'ekisawo kubanga ekyo tekikyuka mu nsi yonna ate nekivvuunula mu Luganda oba mu lulimi olutegeerekeka. Ekirwadde ekyo tukiyita ischemic heart disease nga kivudde ischemic heart disease following coronary artery thrombosis, ekitegeeza nti omutima gwa Ssaabasumba gwakosebwa era ne gusirika nga guvudde ku katole ak'omusaayi akalegama mu busuwa obutono obuwa omutima omusaayi. Omutima gwennyini gulina omusuwa ogugutuusaako omusaayi. Omusuwa ogwo gwazibikira era gwe gwamuviirako okuwummula. Ekyo bwe kibaawo kitwala eddakiika 3 ku 5 omuntu ate okufa. Mukama omutonzi akuwummuza emirembe.